kasogeye yandi wetu mugao ku stage wakati wagabani na wachala mwe wale kujia mwe wale kuhagira msajono mamita DJ Latiso ebyaka bishali yawo twebeza nnyo omukulu ono kubanga abantu bonna olwakola ku Mutesa ati waliwo embaga Mutesa baadhi ekifaananyi wakisirikira omwangu nti omusajja kojokole ki olwala nnyo teyanziza omutima ogw'Abasseruganda twebeza nnyo munywanyi wangono DJ 6 ye tutambudde naye ebbanga lyonna tweyanziza nnyo tweyanzege tusimanyi omukulu ono omukulu ono bamuyita Zigmani ono musajja wamaanyi nnyo tweyanzege omutaka jeno Lali Kokoli omukede yono tata tweyanziza nnyo enteekateeka eyo kabikyali awo tunamu okwebaza famire y'omukulu ono Latiso okuva ku taata bamandi waali awo tata tweyanze gye bane mwebale kujja mwebale kuza musajja ono tutambula naye mu mbeera yonna eyo Basseruganda famire yonna tubeyanziza Basseruganda abako n'abagalwa twebaza omukono mukutakakolera embaga kubanga kanso lyetaisoga ati ate nakati ketu y'amaanyi ate nakati muleteeko emizira bitonere bamati omukoba aba yali waggulu ku ntikko bwe twamunubawaga ati Obuganda bulwadde sabula endongo kyokola tuyiseemu bikinamba nga teryakola ki nga terabyokozi bamuyita omukwani mbale bamuyita n'omukuddenoofi male tatamale okukanso nywereza ddala ebisanja nga 15 lwataayo ddala twezege tweyanzege kakati tunemukobaza omukulu Safiki ow'Esibyero sajja Kabaka Safiki waali kubanga ffe okulaba ono twamulabira ku Safiki oyo kw'Esibyero mukadde wange nawe twateeka ebbaluwa Safiki yagati Safiki alina omukutu gwe gw'alangirako bizinensi ze lwaite ennaku 2 ng'omaze okugamba ogenda kukola ekifaananyi n'akiteekayo taata tweyanziza nnyo omutima ogw'Abasseruganda ne tweyanza bannamasaka mwenna abazze mu nteekateeka eno tweyanza nnyo tweyanzeege kakati Mutesa ono agenda gisookamu agikubemu bw'agimala agenda giweereza omugole ow'olunaku kati mulimu muddayo bwa Mutesa ne ttiimu yonna Latiso ogenda kusigalawo kati mukulu nobogenda ku jjinjalo kambiseewo kano tulina tisaati ezakoleddwa oba edda tisaati bwe ziri ku mmoloka nga zitundibwa etisaati eri ku mitwalo 2 n'omutwalo 1 n'ekitondo mu mutima ogw'Abasseruganda kino tukikola si kulwani nti zaani tukikola kulwa Latiso lega tisaati ezo baba isima guno omukono gwawe akasagala weemutye songa mu maaso eno etisaati ezo tusigaze tisaati ziri 10 buli tisaati ya mitwalo 2 omutima ogw'Abasseruganda etisaati zino baana Safiki twagala tunono nga tisaati zino ziweddewo tugenda kusookera ku mukulu Safiki ow'Esibyero etisaati ziri 10 etisaati ya kyebiri Safiki olizoga nti zigenda zigula zonna ku mitwalo 5 ate ziwa abawagizi ba Latiso abayejogedde bubiri aya baasi sooka kuba akayimba akagenda okuleeta abantu abagendebwa tisaati zino sooka noyeza akayimba awo yoyabani yalanze sebe okuva lyatandika akola puroguramu kyekiriwo ku 9 mpaka 10 kuyekyasa aya baasi kuba akayimba abantu bajja bagule ki bagule tisaati mwana wambamba tuli mukuleyo ogwa Latiso watuuse kati yatwera muganda waffe DJ Latiso era naye tumwagaliza okubeera nga atambula olugendo okubaako ne watuuka wenna bw'obeera ne gy'okolera mukamawo alina okusigamu nti owooli si oba ly'enkomerero era oba ne mukamawo nga yakkotogera kukutuulira wansi walibadde weenoonya bukyala tubeere n'abatuyambako ku mirimu nga tubasigamu okugamba nti omulamu lugendo tubeetaaga ate babeere bakulu bannaffe mpise ne mukulu munnange owa Esibyero lwansonga nti mulaba nze naye ate wabeerayo abanene abalala bali emabega kutamanyi muganda wange ono Director wa Esibyero naye mubanjulidde babeerayo mukkate nti musobola bamanyi ekirala Mayigundi Latiso tuzere baasi okumwagaliza olunaku luno lubeere entandikwa gyali okutuuka waggulu eno gye tuli kubanga twetaaga tuule ku mmeeza nga nti Mayige kiri kitya Latiso kiri kitya yebeera enkola ennungi
emyaka egisoba mu esatu gyetwamala ffenna emyaka gibeeramu bingi ebyo ebitasobola kusalwamu obola tukwagaliza olugendo lulungi bulamu ate tubeere bakulu banno obeere mukulu bonnaffe talina buzibu bwonna kyobalaba bwe tuli wano olwaleero tekisangika emugandaanyi omwana Latiso era tubeebaza okuwagira okubanga muvudde buli wamu kubanga mazima muze mubundi tweyanzege kampani nene tukolagana na buli muntu ate katwagaliza nga bulaba wetukoze naye nga tukoze naye bulungi nga tutambudde naye bulungi nga tusobe mulaba tumugoberera paka ne bwaba avudde ewaffe tulabe akola atya kuba kitwagala kusiga ekifaananyi kibi oba n'omuntu nga mukolagana bulungi mwagalize nga bula akyatuuseeko mukiraba basinga gyeyava nga twali twamwisa ku kitwandibadde oba naye nga yatuyisa bubi nedda bazze baganda bange sanze nnyo okwalaba omukono gwa mutabani wange nze bwe mulaba mmaze mu kibuga muno ebbanga eriweza emyaka 70 n'ekifo kino nga sikirinnya era ebifo mbadde sibigenda naye okuzaala kintu kikulu nnyo mutabani wange ono bwe yajja naŋŋamba nti taata njagala obeerewo ku mukolo gwange omwana wange ono bwe mulaba mugonvu nnyo omwana ono njagala mbawe ku byafaayo bye katono nnyo mbasaba munzikirize omwana ono omwaka gwa 1994 mwezi ogw'ekkumi bati yazaalibwa ng'abaana abalala bamala okuzaalibwa namwagaliza okubeera munnaddiini era nemutuuma erinnya erya Latifu omwana ono beweza ennaku 7 namutwala n'atayirirwa baweza emyaka 2 yayongera emyaka 2 ku mabeere ga maama we baweza emyaka 2 mu nkola yaffe ey'ekisiraamu namusalira embuzi era bwe bugongo obwo bumulaba bwabeera ate bona abeera mu bidula bingi tanywa sigala tanywa mwenge takozesa kintu kikyamu kyonna era babazza ewaka atula ku kompyuta yo omala okubuuza tanyega kigambo kirala kyonna bati bwe yatuuka mu kibiina ekyokuna waliwo neyiba ng'atunda sidi nokalikaleedi yewagulanga ng'ava ku ssomero ng'agenda mu sidi ezo beyatuuka ku kibiina ekyomusanvu yantawanya nnyo ng'ayagala ebidongo olwo Moses bamuyita Moses yali atandisa ebidongo n'atandika okubeera ku bidongo bya Moses yantawanya ne muteeka masakasekenda byatuuka mu siniya ey'okusatu awo nno yatawaana nnyo nga mu kiseera bambuza sengenge ng'agenza ebidongo ne mujja ne mutwala ebamukunga secondary school n'asoma siniya ey'okuna beba tebamunyisaayo ng'atuwa sengenge mulanga okutuusa lyatandika ebyuma bino n'abeera muntu mulamu nnyo beyava yadda ku display ya mukulu Shafiki namwagala nnyo Shafiki ng'ajja ntambula n'abeera nga yagala nnyo omwana wange naffe Shafiki ne tumwagala baati oba bamwagaliza nti yeeyongerayo baati yadda ku display ya Get2 naye tebamwagala bannange beebaza nnyo okwagala omwana wange era mbasaba babasomesa wonna kubanga obusobozi nange nali mbulina okusobola okumugulira ebyuma byasobola okutandika naye nsaba Allah amusaasire agenderawo namukumwagala
nebaza nnyo abavubuka mwenna okubeera nti mwagala nnyo omwana wange. Awo nkomye bannange kambaole ku mama w'omwana ono ekirala kyembadde nerabidde kanyumerembalage kubanga omuntu ayinza okusanga muganda w'omwana ono atamumanyi lakini ono ye mwana wange omukulu ne kuddibwako Sharifa Anisa ono yaddamu kakati waliwo Isima aliwo Isima nyangu ono Isima yadda golo waddamu omulala Nawfalu ono anadda golo omulala omuto ali mukibiina kya musanvu bebale nnyo bannange naye nga beeka kiri kitya abanya n'eddoboozi yenze Kabaka DJ Ratso era erinnya erya Kabaka si yenze Mwenda Mutebi naye erya Kabaka balimpa olw'ensonga y'okuba nga nkolaki nga nvumbula endongo gye bayita ey'ebiki endongo y'ebiki basobole bannyabo neeyanziza mwenna abasobodde okubeera nga mumpagira nemusobola okubeera nga mutogeraaamaanyi ate ng'era situdde guno omwaka njagala njogereko ku byafaayo kuba mashini nkyaleeta ate n'amaanyi nkyayongera ng'abalala bayoza mu byenkola saba Katonda mpa obwongo okubeera nga nkyayongera okuyiiya ate musime byenkola byonna